Ennaku z'omwezi zaali 19 omwezi ogwokubiri omwaka guno gwennyini gwe tuli mu 2022 omwaka ogw'ebyafaayo omwaka ogwaleetera buli muntu yenna okuwuniikirira olw'ekivvulu eky'amaanyi ekibeerawo mu ggwanga kibeerawo mulundi gumu mwaka Ensasage Yendongo extra bwakyanga ennaku endala obudde bwali bwakinyika ggobe akasana nga kaakirira mpola mpola ne tutandika okulaba namungi w'omuntu eyeekulumula okwolekera bulenga. Suna Bene n'embaziira ttone abeegulidde erinnya mu ndongo y'ebinnyanja mu Kampala wano basimbula okuva mu maka gaabwe Makinde gye basula nga boolekera okudda bulenga. Amakubo gonna gaazibwa nga tewali mmotoka eyitawo kebeyaani baakulemberwamu oluseregende lwa booda nga bw'olengera nga booda ziri mabbali n'emabbali booda nga ziweddeyo emmotoka zonna ezaali ku kkubo ne zidda wabbali ziviira abakulu bayitewo naye nga baani be baviira ye mwana mulenzi Suna Bene n'embaziira ttone baali mu mmotoka yaabwe y'open roof bwe batyo baatuuka ku kifo nga bw'olengera awo bakkirira okutuuka ku Joggies. Enkuyanja y'abantu eyabawerekera era emmotoka baagivaamu yasigala mu kkubo nga tebalina we bagiyisa. Baatuuka ku geeti nga bw'olengera security eri tight, abasirikale amagye ebyokwerinda byonna abawuba security eri tight nga bakebera akuma akakebera bomu wekali ambulance weeri kwegamba buli kimu kyali taatibu. Tukutuusaako munda ne tukulengeza abantu abaali munda awo ssaawa yali emu n'ekitundu. Abakyamula abantu omwali Kayibanda omwana w'effumbe baatandika babeera bazze kulaba Suna Bene n'embaziira ttone okubakubira endongo. Bangi mwebuuza naye abavubuka bano balina luyimba ki? Abantu bajja kulaba ki? Kankulage kye bajja okulaba. Egyo emikono gy'olengera bawanika oyo si muyimbi gwe bawanikira abantu ba DJ abakuba ennyimba z'abayimbi ne baziteekamu ekirungo kye tuyita ekinyaanya. Oyo mbaziira ttone yali ku stage, yalinnya ku stage enduulu netta abalabi ne bawanika emikono ne bajjula okufa. Essanyu ery'amaanyi n'omukwano gwe baalaga oyinza okulowooza nti ekivvulu kyali kitegekeddwa abayimbi b'e Uganda bonna nga baweddeyo, wabula nga ekivvulu ky'olaba ekyo tekwaliko muyimbi n'omu. Bw'atyo mbaziira ttone ng'ali ku stage omuvubuka yajja n'amugamba essimu ye baagibba era ayagala amugulira essimu endala ye takyalina kasimu. Musajja mukulu yakwata mu nsawo n'aggyayo omutitimbe gw'ensimbi n'aguwa omuvubuka. Yayita Bangere n'amugamba jangu sunula wali tijjamu ssente mubalire yawe $50 omuwa agenda agula essimu. Omuvubuka yafa essanyu ne yeevulunga mu ttaka n'agalamira wansi n'agamba muzeeyi neeyanzege. Lengera ebizike ebikola bingi ebyali mu kivvulu kino ebyessanyu. Abayimbi okwali New York eyayitawo n'agamba abaganda bange sobola kubalekerera n'ajja n'abakuba omuziki. Awo n'owolengera ali New York ng'ali ku stage wamma ddala ng'ekintu kikutta akati. New York olwava ku stage bw'ati ekivvulu kyalinga ekitandika obutandisi. Muganda wange kyalinga ekitandika obutandisi. Awo Suna Bene ayolekera okujja ku stage wasooka abaana abazinya bw'olengera be basooka okukyamula abadigize. Olwo Suna Bene ayolekera okujja omuntu agenda okufa nga balabye ku Suna Bene atuuse ku stage. Abo bw'olengera badansa baateekateekebwa okulaba nga basooka okukola nga bakatenerizer ng'omukulu agenda okutuuka. Bazina amazina nga bw'ogalengera, beefukula ne beetiiyuula ne bazina wabula ng'abantu amaaso gabali eno balina kye balindiridde. Bamaze okukitegeera nti omukulu ayingirawo. Tuba tuli awo n'atuuka mu mizira egy'amaanyi, enduulu netta abantu n'essanyu. Lengera omukwano, abantu beesindika nga bajjula kufa, abamu nga banaatera na kuzirika. Tuli mu Ensasage Yendongo e Bulenga omwaka 2022. Ensasage yamenye likodi yayingidde ebyafaayo
tewali kivulu mu Uganda wano kyali kikuŋŋaanyizza abantu bwe batyo nga tebazze kulaba ku muyimbi wabula nga bazze kulaba muntu buntu. Abantu baatuuka akaseera ne bajjula n'emiryango giggaddwa nga toyina wooyisa kigere. Sona Ben yayimbiramu abantu ennyimba ez'akadongo kamu nga bw'omulengera bw'aweta omugongo akyamuse abantu nga bajula kumulya buli. Tuli mu ssaawa mmeka? Zaali mu ssaawa 6 ez'ekiro. Namungi w'omuntu eyeekulumulula okuva ebule n'ebweya okujja okudigida mu kivvulu kya bannamasaka ne bannakampala okwetololerwa okutwaliza awamu ekikudde ejjembe mu Kampala wano. Sikulwiseeyo. Sona Ben olwamala okujja ku siteegi yeegattibwako munywanyi we Mbazira Tone ne bongera okukyamula abantu. Enduulu netta abalabi. Abo boolengera basanyuka muganda wange. Oyo tebasanyukira Bobi Wine. Emikono bagiwanika ng'oli talina na wayisa mukono. Ekivulu kyayogeza bannayuganda obwama okwali ne poliisi eyavaayo negamba nedda kino kyasusse obw'omulamuzi. Tunula weetegereze olengere kye bayita laavu. Mu bimu ku bintu Sona Ben byakugukamu ennyo bye bivuga eby'ekinnansi omuli endingidi, adungu, amadinda, buli kivuga kyonna eky'ekinnansi. Wano nno yayolesa obukugu bwe yasuna akadingidi ne kawerekerezebwako ekinyaanya ng'era bw'owulira. Essanyu ne lyongera okutta abalabi bw'atyo baamuleetera amadinda n'atulaga nti ate nawe omukugu nnyo. Oyo gwe bayita Sona Ben, multi-talented person. Mukadde kano abantu baalowooza nti omusajja kiki ne bamuleetera adungu, naye yagisuna okwongera okulaga obukugu bw'alina mbivuga bino. Sona adali olowooza kangu nnyo naye muganda wange kazibu. Amazina ag'ekika ekyawaggulu ge bayita amaggunja, olunyege n'entogola bamuwadde ekisenso ne yeesiba. Yasooka n'abalaga ky'alinawo, yabasaba obugalo ne bawaga n'asumulula
ali mbyuma si mulala omutaka Sibwate Julius yali mu byuma wali okulaba nga sawundi evaamu bulungi ddala. Omukulu yasumulwa n'asooka aweta omugongo n'ajjayo amazina gali labalabala. Abaana b'eka tulikolanga n'obulango ffe tubwekubira ate ne mujja banywanyi baganda baffe tukanga mwakalango kaffe kulira naki wetu tetuyekoleranga naye nga nsanyisa obalaba abaluwa nga nsanyisa obalaba bakyaliba nga nsanyisa obalaba bannange siina kyebagamba mwebali eddala mwebale okuluma emisawa nange mwebali eddala mwebale okutwagala mutwagadde mwebale twandibaddewo bannange ebintu bino twajja babizalawa nga bagamba nti yabe Masaka naye mulaze nti Masaka yeri kutikola ki walayi ya Mungu saagala kubawonya nga twogera kubanga twasekala katandogo siba buli bayikula endongo mpaka kumakya nga tewali agitaataganyiza mukwane mweyagale mwekuwe yenna mwe mumanyi mpaka kumakya naki abantu bano tubasabireyo ku mukisa omukisa nsonga nkulu mu bintu bino siba ki abantu babitegeka bano ne bibasala tebabitegeka ne bigaana abantu tebagwako accident ne bafa bulijjo tetwenyeewo buli agenda mutusabire ku mukisa abenakola byetulabe sona kulembera wasaale twebalize ddala ne Mukama Katonda okututuusaala olunaku olwaleero n'okutujja muloko dawuni Mukama Katonda tugenda kuba endongo eno olwaleero nga tezikidde namu mwebale nnyo mwebalire ddala kale leero nange mukubye mukasakadde eyengereza amaanyi mukasakadde yabinkoze bino ati kano akadde kakiweebwayo Mukama Katonda akintumye mukinti kankimutuusizeeyo bw'atyo Ssuuna Ben yayambala ng'omusumba n'atandika okukwata ekideeya abadigize mwe baasondera ssente ekimu eky'ekkumi kye bazza eri omutonzi olw'okumwebaza olw'okuba wa Ssuuna Ben abafudde abafuukidde ekizibu ssaako n'okubakuba endongo ebaleeta akamwenyumwenyu ku matama bweba tebeekulumula okuleeta ssente mu kideeya wabula nga tebalina alina oluyimba olupya baluyita etamu olwakalwetamu eyaluzeemu oneyanziza bannange okudyolesa omutwalo mukadi wa pyani ukutuba ngobalenyewa bali endala olainyanza nenzeka bana beka esawa abantu bayite bajje abantu bangefuaa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 a onasuddemu nasuulamu ayina Francis asuulade maziku omusajja mulunzi wa mbizi awanyi mundeeba webale bamuyandikaini mama kapiki bajjamu kyenyi kiri wano tweyanzege tukole kukadukuzairu kadukuzairu abala bukomaawo waliwo ekyanja okyolera nekiwala kadukuzairu tukomyeko kiwala twayanze waliyo n'abalala basatu abazzi katugende kubakabaka kaisumba oletimuswabira kabaka omuyimbi asinga okuyimba ennyimba z'eddiini ezenga bweze eyatusanyisa obalaba obawo Saimo omuddewo okujja bintu bino waliwo nekiwala kyange okiko kikino waliwo
ekibiina kyange ekiro kiri kino baabi Tijamu kubasuna ben natuwekana kigambo kimu enaje kutanjogeza kama olunaku olwaleero munzikirize ebitiibwa byange by'omunene w'omukibuga mbyeyambula endiwe suna be ndiwe suna be nzize n'akakadde kange njagala okugala olunaku olwaleero ebitiibwa byange by'omunene w'omukibuga njagala mbikwase suna ben n'ataano eri omukyala asobola okubikula ng'embizzi n'omwami asobola okukaaba ng'embizzi kasajja gweyina amaanyi nabikugambanga yangu eseso kewulire akabangayo okakwasizani Suna ben amanye galina Suna ben amanye levo semwato levo omusajja akabye ngayo omusajja akabye ng'emizina ki abona omusajja webugabira wewaka nganze kyamaani w'abalinzikiriza omuyaya akabye era nze kamusiime olw'enkaaba ye tebadde mbi enkaaba yo tebadde mbi bamuyita papadide genero ebugabira bagula bamuyita lukyamuzi robert neyanziza taata neyanzingi webalinye webalire ddala ababagira awa akolatya bulekera okuyingira essaawa 8 bwatyo suna ben yayingira mu ndongo okusobola okutimpula abadigize omuziki awo nno nga tannayingira mbidongo munywanyi we mbazira tone yasookawo n'asooka abajjamu ebbugumu awo n'oluvannyuma suna ben n'ayingirawo abadigize baazina mpaka obudde bwe bwatangaalira nga zoolekera okuwera essaawa 11 ez'okumakya Shut up.